nzo ndaba amazima sirina muntu gwe ntya wadde zero because nze I stand on truth. Nsinyimira ku mazima badu benali ngamba nali ntaddemu ka million yansasula ku tatizo okitegeera nakola olimba lwa tatizo nengera nembera ku video nakeera enkeera n'aba credit ba Vixen bano walawala obubeereri nabo n'abaleta donati kwolu n'abawa big ups ng'omuwandiisi tannamusasula tannabana kunyega n'atamunyega nako kati nengamba ne mwana bano ndoza bazala wabuzalayi omuntu wabakwadde ekintu simple. There is a small difference mwana, just be humble, appreciate and respect. Webale kubanga otambula naffe buli kadde emboozi gyenkuletedde ya mukulu gwe bayita Black Skin. Black Skin ono muwandiisi wa nnyimba, mwana azaliwa Masaka, yasobola okuba ate ng'ayingira ekibuga Kampala okuba ate nga atetenkanya obulamu. Awandiise nnyimba nnyingi nnyo ez'amaanyi era nga badde muwulira nnyo ng'agamba nti omukulu gwe bayita Bebe Cool yamuwandiikira akayimba Gyenvudde. Ndi mugumu nga salwa embalu tobye kuva mu buto paka bukulu nayimbanga mu buto nga baliyita ddalu nga ne ku ssomero nkubolwa butasiba bikalu kati awo munnange n'enyiga ensi nenjanjitoba n'endaba emikwano gitanzimba nenjebwaka na bonna batanjagaliza ne kani kusonga tunasonga mbele kani kufight tuna fight back na kisema usibishe we bado tunasonga na tutazidi kusonga. Era n'omukulu Bebe Cool yasobola okwatenga amuteramu ka credit yawo nasobola okwatenga ateekamu erinnya Black Skin. Kati nno bizibu byasobodde okubatenga byatabuse byagudde. Wulira producer gwe bayita Eno Beats yasobodde okwatenga avuddeyo n'ategeeza nti omuwandiisi w'ennyimba gwe bayita Black Skin yakwatiddwa olunaku lwa jjo era ssaawa zabaddenga mu 10. Era nga kigambibwa nti byonna ebyamukwasizza byadde byekuusa ku katambi kasobola okuba nga afulumya. Wiiki nga 2 esobodde okuba nga ziyita gye buvuddeko omukulu Black Skin yasobola okuba nga ategeeza nti yamuwandiikira akayimba kano Gyenvudde era nga ategeeza nti akayimba Gyenvudde yakawandiika emyaka 5 egiyise. Kati ennyimba ezo naziwa Bebe Cool lujjo lw'abalamu era nga Bebe Cool kekamu kayimba ke kasinga okuba nga promotinga ennaku zino. Weyavaayo n'ategeeza nti omukulu Bebe Cool yagaana okumusasula era nga okumusasula okwo Bebe Cool omukulu ono Black Skin n'ategeeza agenda kubanga abakulu abo abaagaana okumusasula mubaka bwesobola okukwata nga ateeka ku Facebook ng'agamba nti Chameleone n'omukulu ono Bebe Cool kubanga Chameleone yagamba nti akayimba tatizo Chameleone wadde n'ekikumi teyaweereza ate omukulu Bebe Cool wadde nezigula masiki 10 tezasobola okuba ate nga zituukako ku akawunti y'omukulu Black Skin. Kati akawungezi k'olunaku olwajjo producer gwe bayita Eno Beats ate nga mukwano gw'omukulu ono Black Skin kubanga Black Skin abadde atera nnyo okubeera ku studio ya Eno Beats. Kati embeera wesobodde okuba ate ng'egwa omukulu ali ku Jinja Police Station awo nno wali ku Jinja Road Police Station omukulu wali ng'ensonga zeekuusa ku katambi ako n'ebigambo ebyo ebyafulumira omwo nsasula n'olulimi oluvoola omanyi abantu sente zibula naye olulimi oluvoola olwandamayininga omuntu obeera ne voice note zenziyina ne baloya bange nazibawadde ng'azalawa olulimi olw'okuzalawa lubi nnyo in fact sente naawe olina omuntu akubanja maanyi ne bantu bonna betukolera mukama wange nsasula nakunnyonnyola ng'omuntu naye okukozesa olulimi oluzalawa maani olinagamba ate temubeera basiru ate njagala mubeeremu amagezi maani kati omuntu ddala mutufu okujjako nga gwe musiru omuntu akolera ekyakabi nekigwa mu konsepti yafuuka atya omusiru okuba ate nga Bebe Cool ng'agamba nti Bebe Cool amubanja. Katulinde tulabe nenge ensonga ezimukwasizza za luyimba ne era olina okuba ate ng'ojjukira omukulu Black Skin nga Bebe Cool aganye okusasula yaddayo mu studio n'akola oluyimba original kubanga yagamba Bebe Cool ayina demo. Kati zembeera ezo bwe zitambula tubagaliza ebintu okuterera obulungi naye olaba biyingidde komera tuyagalizanga munno kuyingira komera naye abawandiisi b'ennyimba bangi nnyo bali mu mbeera ey'okusoomozebwa olw'embeera nti abanene bangi nnyo babakosezza okuwandiika ennyimba zimala okukwata ate nabebefuulira. Kati olaba mwana mulenzi Black Skin awandiisa ennyimba za Bebe nyingi nnyo olowooza akadde kano yali badde just bakkaanya bukkaanya olw'embeera nti bizinesi eba bizinesi embeera nga wesobodde okuba ate ng'etambula. Ate olaba Bebe Cool bw'abanga kituufu nga alumye engalo ezibadde zimuliisa oba oli awo ate ng'ennyimba zabadde alyako ate ng'aziwandiika ate amusibye mu mbeera eno nenga tukowoola abawandiisi b'ennyimba bonna basobole okuba ate nga bavaayo okuvumirira ekyo kyonna ekyasobodde okuba ate nga kituuka ku muyimbi munnaabwe oba omuwandiisi w'ennyimba munnaabwe omukulu we Black Skin kubanga olunaku olw'enkya kiyinza okugwa ku ggwe.
leero awandiikidde Bebe embeera n'etambula bw'etyo wadde tetunnamanya sayidi ya Bebe Cool kuvaayo kuba ate nga atubuulira naye nga kyekyo omukulu Eno Beats kyategeezezza nti byekuusa ku byayogera ebikwata ku luyimba olwa Gyenvudde. Oluyimba lwa Gyenvudde ye yaluwandiika, kati awaani abaamusibye gwe sooka oyogere ani abaamusibye gwe golowooza, kubanga Bebe Cool oluyimba lwayina baluyita Gyenvudde. Yategeeza oluyimba luwandikira Bebe Cool n'agaana okusasula. Ebitongole ebyenjawulo, abawandiisi b'ennyimba, baproducer bayise mu mbeera y'okusoomoozebwa abayimbi abo befuula nti banene, naye katusabe omukulu Black Skin aveeyo embeera esobola okwate ng'etereera. Producer yabadde avulubana buvulubanyi okitegeera zino style, this is Afro dancehall man, Afro fusion okitegeera. Abayimbi tebamanyi ne baproducer amwe tebamanyi kukola sound. What identifies an artist is the sound. Ife tukola music wano nakolanga ne music nekiraidi pro ne Eno Beats from scratch, from word air. Bo bagenda mu studio waliyo kibeat nagenda nakichantingirako kati ugoza idea yobadde naye kwatagana ne beat yosanze wa producer ero sanga yo chai do ulumuka no gama ntaddeyo tune okitegeera tandikira ku idea ne manyo omuntu kiki yeetaaga nenzikire wa producer ne manya which style okitegeera kyokula music wanga communicate